oli ku Viki exclusive abuterevu nnyo nkusaba video eno ogiwe like gwe nina mu maaso gammwe aibanga lye mubasuubiriza finally atumufunye angenda kuba mukwanjulira naye yennyini yeyanjule eri gye muli wabula kyenyinza okubagamba nti ndi musanyufu ninga nze nnyini mukolo guno ogwaleero hit on that subscribe button batonda bakusubscribinga then ne video eno gisharinge nemuno kubanga ebigenda okwogerwamu bintu bya kikulu byokka kale we are proudly sponsored by Biva Organic asangibwa ku Access Building ya Rubaga Road ayitayo akujjanjabise eddagala eri obutonde ne ba sponsors baffe abalala nga Hajati Kalodo omusomi wedu asangibwa ewakiso kale Bisha how are you? I'm okay. Viki Chechelewa. I'm fine. Bana imwe bale kuwagira Viki exclusive Wonderboy Yuki imwe bale kubera yona era tubagala nnyo ninga Chechelewa. Sirina tabu. Happy birthday Bisha. Yeah, thank you. Bana imwe bale kundaga mukwano lero nzikiriza nti yes abantu banjagala buli John Chimanyi nenga lero kinsuseko mwe bale nnyo kunjagala mwe bale nnyo birthday wishes zange mwe bale nnyo ebirabo byange bye mumpadde bambi buli omu wajje mukama akoddezeewo. Thank you so much. Bikwe bale kujja. Oli yanyebuuziza Bisha awezeze meka lwaleero. China manya ngenda kugamba nyongeddeko +1. Yeah. And just get a +1. Imyaka tejogereka nenga amazima gali mpeza 21. Imyaka 2 mugumu ngenderedde. Yeah, so mwebale nnyo gambi. Bisha oli so lucky. Obadde okimanyi olunaku lwazaalibwa kwe kuli n'abantu abalala ab'amaanyi oba olabyeko ku internet. Ndabyeko Juliana omukyalo oyo Juliana Kanyomozi mwagala nnyo era ndi so like okubanga nazaalwa ku lunaku lwe lumu naye sibibaddeeko nnyo naye nga ye Juliana mbadde mulaba. Kiki kyosinga okwebaza ku mukadde maama mbutuufu yakuteeka ku nsi ku lunaku luno lwennyininyini na kiki kyotasobola kumwerabirako? Kinyinza okwebaza maama wange era buli omu kiyandyebaziza maama we kumuteeka ku nsi singa maama wange bantu bangi bali ebajjeemu embuto notamanya waki bazijjeeko kati mami wange yeewaayo ng'omukyala nanzaala so mwebaza okubanga yanzaala ate n'okunzaala natandikaawo nasigala ng'ali wamu nange anjigiriza ebintu ebyenjawulo olina kukola kino olina kukola kino mostly kyanjigiriza nti omuntu oba olina kyoyagala okubeera olina okukikolerera. So maama wange nkwagala nnyo mukyala namitala sise edirandiga noyo mukyala omutukubye mu maaso simu bubi videos tuzira mami awulira atya nga mukola ebintu ebyo yatuuka n'akumanyira oba kyasooka mukalubiriza mami ankati ekyenyambako nti ye ng'omuntu amanyi ekyenakola akimanyi nekyesiikola akimanyi so buli kimu akitwala easy just wekiba kimususseeko ampita ng'omuntu ye muntu wantuuza wansi togenda kumusanga mbwandekanira mu kkubo gwokola biki ampita nantuuza ndi muntu mukulu nangamba kino bwekiti so nange ng'omuntu neneebereramu. So fa TikTok ogimazeeko emyaka emeka kozeeku brandinze kati kiri beyond TikTok naweza 1 year mu June yo nga yo tugiselebratingira because nayo ndi ready okuteekamu kyenaaba nakyo ocelebratinge TikTok eyakutukuba mu maaso. Simayina okumanya nenga kirina omanyanza lwekanako celebrating cause yefudde change. Yeah, so TikTok n'abantu abaliko bafanzi bange abanyanyirizanga bwende mbagala nnyo era sawa yonna kansabe nfune ku ssente ngenda bakolerawo kipate tunyumirwa wamu. Tulabye keeke nga yakakondo Bisha gwe sirabangako mu nkondo ebadde representinga ki? Bede birthday zineno nnyingi waliwo ya Tracy Bola. Yeah, so tubadde tuli ku table yemu oyinza okukola keeki y'abandi nendaba neya Mike soko tu Mike representinga fani bange bebagimpereza waliwo mpereza keeki ngeriko akazindalo. Thank you so much bambi mbagala nnyo Agiswag ampadde cake mule wange nkwagala nnyo Agiswag we bali. Maybe we shall get time otubuulireko how do you get in touch with it Agiswaga tujja byogerako byonna tuli batufunye time yanenga Agiswaga. Thank you so much ampadde keeki ya TikTok yojolabyeko ya TikTok yagipadde mwana ayina lo nenga agiyo. Thank you so much bonna obeebaza tetunnawulirayo omuntu ow'ensonga ogenda wa jaka sinalaba kirabo kyera wenjogerera nyinza onooba saawa
nata sina gye ngenda kulaga kuba bambi andaze mbuwali yayaniriza mami wange n'abayingiza munda yakoze ekiso kimala ekyo ekiro kyo ekyakeseza olunaku olwaleero nga birthday ndowooza oba Jaaka yakutayimize n'ateekayo vidiyo ku TikTok wawulidde oluyimba lwe yakoze bane Jaaka muyimbi nze bulijjo mpakana yo tata fresh kid yatugamba yo Tata fresh kid Uganda Jaaka yabagambye yo ze please Jack I'm in love with Brisha nane Jack ayina engeri gye yakubeka intro wakakutte okatuweemu obaddawo kyakatanga tewina manya remix ya luyimba jasi jalwogerako bingi naye nga gwe oli muyimbi bane oli muyimbi wa ggwanga we bituuse Jaaka abaana bamugambye bamusaba akoleyo album you support him okudda mu music ave mu byokubanga dance we gwabadda talent is talent music asotambula ne dance yakwa kati nze mbangambye kati ngenda ku mic ngenda kuyimba batalina kyongamba then ate n'okuzina bangambye kati ndi serious ngenda zina era batalina kyongamba so bitambula byonna kasa byonna bya entertainment mu bufunzo oli mabegawe akube muziki ngenda namusaba collab mwe ababiri gwogenda osaba ye so si yo kusaba kituufu nenga weebale kukuuma brand yo nga Brisha bambi ogikoleredde kino sigenda kulinda kubeera out of the camera okwebaza Brisha okuumye brand yo how have you do it because ndaba emboozi saagala tugiwanvuye ennyo naye at least tuweeko akatinitini oweekuumye otya okuva lwewajja paka n'olwaliwo abalowooza nti ogenda kugwa bwe bakulaba nga ovudde ku kyeyo n'okomawo balowooza ogwa wayongera maanyi n'osooka osirikamu ate n'obeerawo ng'oli w'amaanyi kukikoze otya kati abantu kye batamanyi bonga bo omuntu eyali ku kyeyo yenze amreal sisanga nnyo okwekuba njawulo mu bulamu bwange sagala nnyo okwefula kyesiri so kyekimu kye nali ku kyeyo era bwe nakomawo Uganda nasigala nze mbeera katwe gye nsobodde okukolera vidiyo sigala nagenda ku geeti y'abandi so okubeera real kirina engeri gye kiwamu eddembe ate kirina engeri gye kitambuzaamu obulamu so nze it's because I'm real era nga Mukama njagadde nnyo omanyi yasinga mu buli kimu ne bafanzi bange batanvudde kuba waliwo omuntu ayinza okujja ku pejo n'agamba bwe tolina kyotugamba tolina talent ne mubamu abamugamba ogumana gweyogerako omumanyi oba omanyi ono ogulabawo neyembo beetwala mu komenti mbalaba mulimu abandi abedda ne bamanya kikyendi kati mulimu abalaba nga neemuolambu biki ne bantwalirawo naye nga byonna bya Mukama tuli kugoba budde lwa nsonga nti tetunnasala keeke njagala basale keeke nga wendi era ne bafanziwo bakolaki bagirabe nti nenga guys thank you for loving me mpagala nnyo mwebale nnyo kunjagala mundaze nti munjagala sigenda menya abantu bambeereddewo nenga buli ambeereddewo buli alina kyakoze ku birthday yange oba mu bulamu bwange kuba kati saa zino sebaza birthday yokka nebaza ku kyonkoledde mu bulamu bwange nze ng'omuntu thank you so much esa Mukama akuddizeewo akunkumira akunzirizeewo ekisinga Vicky kulaba nnyo ng'oteekayo waakanga njogerako biki naye nakyo kirina engeri gye kinkumidde mu bantu by the way yaddala nenzija ku page nga ndaba ensasage gy'otadde ku caption nga ndaba Vicky nga kisusiza naye ne ŋŋamba eze yakatukirekereyo awo naye nga mwebale kukuuma mwebale kutubeereramu thank you so much the reason as to why nakikola bwe ntyo omuntu alina talent teyeetaaga kubeera ng'alekererwa and from today mbasuubiza mu maaso ga Brisha ngenda kuwanika omuyimbi gwe twafunye ekiro ky'olunaku olwaleero Prince Jaaka ne Katonda afataba era okuva ne leero buli ewali title Brisha walina okubeerawo ani Prince Jaaka kati endongo ku Vicky exclusive ne Wonder Boy mumanyi kyemuli tuwa ne kyemuli obubaka bw'osembyayo eri ba queens bange ne ba kings aba subscribinga naddala nga ba subscribinga ku lulwo bafanzi bafe abalungi mwebale nnyo okubeerako ku cruise gundi ku Vicky exclusive amanyira nnyo oli broda wange naye nga mwebale nnyo okubeera ku Vicky exclusive tubagala nnyo teweerabira akadde akalyako wansi kakooneko nyiga mu subscribe omale okoone mu kadde otekewo all buli kyaba posts obe ng'okiraba subscribe ku Vicky exclusive mbagala nnyo. Should we take this opportunity okugamba abantu abasubscribing ku Brisha and Jaaka and Brisha and Jaaka ekola ki?
Yeah, by the way, guys, to a YouTube channel, yeah, Brish and Jack. You and your edit about us, like me and Jack, real life, yeah, for you to read a movie. Yeah, dala mutu kuyo muhabbati ku channel eyo. Yeah, sima mubi. Abamu na wide bagambo twatandise obwemula. Neze ng'omuntu sisubira mbu nali nfulumya ebigambo mbu nga biwemula. Kuba ne sounds ezibera ku TikTok mulimu eziyitamu nga ziwemula naye ndabanga ng'omuntu sisobola zituulamu kuba waliwo ebintu bye batamanyiddemu kati nawiddemu abagamba mu twatandise obwemula ku channel eyo. Oba ku TikTok simanyi ngeri gye tuwemulamu naye nga simanyi kuba nze ng'omuntu simanyi oba nalimpe muddeko nenyimuka nentuula ne bagamba mwe. So simanyi oba bino bye twemoola nga mulimu bwe tulaga nti tuli baseegu bino bye twemoola mola ane toli era tobalabika. Nze nganze njagala nnyo nekola ekintu nga nkifeeling lubeera luyimba lwa love kitegeeza amanya gandutuulemu be badimanya kye balimpa era nga kyemuyina omanya nkyazituuliramu ddala olaba nga nkunyizizza nti oba nkukoleddemu ngwa just take it easy ate nga tonayomba wegendereza oluyimba luli lutya lutambuludde lutya kuba togenda kunsanga ku gundi like kaluneno kati DJ musajja atumbeza sound nga ndyoko neemuula nno ezo za kibanda kuvaawo naye kati ogenda okunsanga nku alright katika ngambe like olagundi shiba hello baby kitegeeza nina okwemuola biri byonna okozesa ebyekibeebi byonna nina okubimalayo so oluseremu munkwata bubi naye nga sirina kyakola kyemulina omumanya nze mbaagala nnyo nganze era mwebale kumbeererawo tugambe nti Jack gw'omutaddemu ekintu ekyo kozi nti okusinziira ku nnyimba gw'omuteekamu okwemoola okwo oli mwemoozi kubadda nze namusanga yeemoola n'okujja ku muteeko gwange wa chips yajja yeemoola so ye nature ye nenga we love you so much mwembale kutuwagira nnyo Swag tukwagala nnyo thank you so much ebirabo bino byebandeetedde byayise mu Passion and Treasure bakubira akalangu it's okay wano tuli waka biri mu Passion and Treasure gye bayise bannanga okundeetera ebirabo byange basurprising era akolayo yegundi Swag osobola mu inboxinga ng'olina kyoyagadde kyonna osurprisinga muntu otuba buli kimu kibeera ready we love it so much obulango buweddeyo yaviki nkwagala nnyo mukwano nga bwe kangendeke kibagenda gikuba mwengala bayingese ku ntebe awo wenyini wembadde ngendo basiibulira mbagambe nze bye bye subscribe Vic exclusive buterevu nnyo we are proudly sponsored by Biva Organic Access Building at Lubaga Road. I sign out pade ku